Bannange bwatyo po bwasaanawo munsaanawo gye sitaateddeera kubanga baali balimiridde wabbali w'ekkubo ng'asasula owa booda, sigamba nti baalina mu luguudo. Emmotoka eyali ejja nagiraba bulungi, yali Sinotrack ng'eri mu kala oba gye bayita eya reedi naye nga si reedi omukwafu, mweyo kala mwe yali. Nze obwongo bwange bwali bufokasinze ku lulenzi, naye waliwo awo omukyala akwaba abaali balima kubanga awo we baamutomerera waaliwo engeri y'akasenyi. Awo awaali ekkubo we lyambuka ku sayiti okuyitirako olwo oluguudo lw'Abachina, wabanga ng'okoze shortcut ng'ekkubo ettuufu erina okukutwalayo eyo lyalinga liri eri sayidi ng'oba weetoolodde kale nga wala nga oba oyitiddeko eyo express oba okoze shortcut. Kati engeri gye baali tebannaggalawo nti nno oba bwe baali tebannaggala n'ababooda duyitako kwe yali ayise ku olwo oluguudo. Kati bano abaali mu nnimiro awo, omukyala omu yagamba nze amutomedde endaba nti mbu omusajja yali avuga yali ali ku ssimu kubanga mu mmotoka mwalimu Omuchina n'omuddugavu. Omuddugavu ye yali avuga, naye nze emmotoka mu kujja nagiraba naye saagissaako birowoozo. Ngenda okuddamu ogitunula nga ndaba eri kubatomera okuleekaana, nga ndaba emmotoka ebasaabala, nga ndaba ebasaabala. Ssebo oyo gw'olaba baamala otomera abantu ne bamala ne beeyongerayo, b'olaba abo baamala okulaba ekikolwa kye bakoze beeyongerayo bweyongezi. Kati abantu abaali awo mu nnimiro bonna bamaze olaba ekiguddewo badduka bajja bakuŋŋaana. Nze baamala otomera po, nakwata ku mutwe, amagulu gaali gamaze okukankana nga gaweddemu amaanyi, ne ntuula we nnali wennyini saava nawo. Kaakati mu abo abantu abajja nga badduka kwaliko omusajja omuvubuka yali yakolako naye ku sayiti eri olunaku gye nasooka omulabira. Oyo omuvubuka yali poota we kubanga abo abantu bo baali awo ku kyalo kyaffe, baali babeera awo ku kyalo kyaffe ne mukazi we era yali apoota ku poosi ye ebiseera. Kati ono omuvubuka yali amumanyi n'ajja n'ansanga awo nga nsitamye, nabo bajja badduka nga balaba accident egudde ku kkubo, n'ansanga awo nga ntudde nga njogeramu naye. Yansanga awo nga nsitamye ku kkubo n'ayogeramu nange. Mukazi we ye yampitako buyisi n'adduka n'agenda mu luguudo. Kati we tumala okwogeramu n'oyo omuvubuka ankwata tutuuke naffe ku main. Twagenda otuuka ku main, ekyatumala enviiri ku mutwe kwaliko ekitundu ekyali kisammuse ku luno oluguudo lwe twali tufulumiramu erujoyiningira, naye nga gulabika gwali gulaga nga mukono naye nga gusensebuse. Kati nze bwe nagulaba nafuna ekitengo. Kino ekitengo kye bayita ekyomu oba gwe musujja gw'ekitengo nakankana nze najjukira amagulu gaali gafudde dda. Kati nze nafuna ekitengo nenkankana nga sikyasobola na kwogera bulungi. Kati mukyala Kabaaya mwogedde, mukyalo oyo omuvubuka yali agenze eri mu kkubo n'akomawo n'amugamba, okimanyi ono abadde boyfriend we, omutwala eri mu luguudo kulaba ki? Kati omutwala eri mu luguudo kulaba ki ddala? Mukwatirire omuzzeeyo eri, tumuzeeyo ewaka kanfune booda emutwale kuba bambi tajja nasobola ttambula, olaba embeera mwali. Kati omutwala kulaba ki? Naye nze nawulira abantu nga bagamba mu bannange bakutuse
bahiise obwongo mu luguudo mwe baagwa. Naye nga naffe nange nali maze olaba kino ekitundu ky'omukono ekyali kimansuse wano kkubo we baali bayimiridde wamansukawo omukono. Munnange nga bankwatira banzizeeyo banziza ewaka. Kati awo abantu batandise okudduka okuŋŋaana mu abo abaakuŋŋaana n'abasayiti obukoosi bwe bajjira kubanga sayiti teyali wala. Baali amaze okuwulira enduulu ezaali zivuga kuba abantu baakuba enduulu, abantu baaleekaana. Kati abaali ku sayiti badduka ne batandika abantu okukuŋŋaana. Kati mu abo abajja nga baŋŋamba yinginiya kituufu bamutomedde nti bamutomedde. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda ffe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls, oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkagamuemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda, abeesibwa mu nsika ya furniture. Kati ono omukyala yali abeeramu eyo ennyumba n'ajja ne sisita we, era ye sisita we yadduka kiwalazima kuyingira luguudo. Kati oyo sisita we oyo omukyala n'ajja we nali n'ankwatako ne muwahaaga awo we nakaabira. Kati bwe nakaaba nanzikakkanya. Bwe namala okukkakkana nambuuza obadde omanyi ewaabapo? Ne mugamba simanyiiyo, naye ekituufu kyo kiri nti bamuzaala mukono era gy'abadde apangisa. Naŋŋamba okakasa tomanyiwo waabwe waka wennyini? Ko nze simanyiiyo. Kyava mbuuza kati tugenda kukola tutya? Nambuuza oyina ennamba ya maama we oba ya baganda be? Ne mugamba simanyi. Ekituufu kyo kiri nti kubanga ye nali mmaze ne po nali sirina nnamba ya muganda we wadde maama we, naye nayogeranga ne maama we ku ssimu y'omulenzi, ku ssimu ya po. Era ne sisita we waliwo gwe yali asinga okukolegana naye ennyo, nayogeranga naye ku ssimu ya po, naye nga sitwalanga budde kumuggyako nnamba zaabwe. Era baali bambi banjagala, kye kituufu. Nali mbalaba ku ssimu ya po nga nabo bandabira ku ssimu ya po kuba yali alina ebifaananyi byange ng'abibalaga nga nange ndaga ebyabwe. Kati ono omukyala bambi n'alowooza nti mulimba ku ngeri gye yatulabangamu nga tekisoboka kubanga sibiina, naye ng'ekyo ekituufu kyo kiri nti nali sibiina kuba mujjukire okusooka we twabeera mu mukwano ewaka yalinayo omukazi, saagendayo. Ate ng'omukazi oyo baali babeera ku kyalo kye kimu ne maama we kwe yabeeranga. Kati ate wano we twaddiramu omukwano guno ogw'ekimmemettule wano waafiira, era yali talina ntwala waabeera nga musisinkana eno wansi ku sayiti oba nga ntwalako out. Mujjukire guno mulundi gwe tuddamu ogwa mu mukwano ogwokubiri tetwatundula vanira, yagaana tutundule vanira. Kaakati omukyala wambotolera ekyama n'aŋŋamba olaba omwana wa sisita wange, mwana wa po, maama. Awo wenkimanyira nti omuwala ono n'okunkuba obugatto kumbe yali mujja wange. Bannange ne mubuuza ekiki nti oyo mwana wa po. Konze kankubire driver we, naye n'ennamba ya driver yali amuvuga oyo wa boda we. Nga nkwata ssimu nga mukubira nga mugamba munnange inginiya bamutomedde.
nga ngamba mbitegedde. Nemubuuza amangu ago obitegedde nti waliwo ankubidde wano essimu naye nkubidde mukazi we. Nemubuuza mukazi we nti obadde tokimanyi eri ebbanga lyonna lyomaze n'enginiyo obadde tomanyi nti alina omukazi. Nemugamba mukazi we yanoba. Nze nga mmanyi oli mukazi we gwe yaŋŋamba yanoba we baali babeera naye mukono. Naŋŋamba abadde alina omukazi era ng'ababeera wano bwe wati ne bwe wati. Omukazi era obuta anaatera n'okuzaala. Ng'ekifo waŋŋamba we babadde babeera nze we nali ŋŋambapo ampangisirize n'agaana. Aŋŋamba ampangisirize eri mu kyalo gye nabagambye wataali masannyalaze. Oba okitegeera, kumbe eno kwekyo ekyalo kwe nali njagala mpangisirize yalinawo omukazi. Oba mukitegeera bannaye ne ŋŋamba kiki kino? Munnange nga mmuggyako nga nkubira besiti we. Wenkubira besiti nga mmugamba munnange bba afudde. Naŋŋamba mukazi waŋŋambye kiki? Mukazi waŋŋambye era weetegeke ojja onsange mu kifo bwe kiti ne bwe kiti tugende ewaabappo. Bannaye bw'obeera gukola kisaawe ekyo. Sinze nalina n'ekitengo nga nkankana nayongera nenkankanira ddala ebyenda ne binzigwa mu lubuto. Nenzira bwe nti ewaka. Bwe nadda ewaka sisita wange ne mukwano gwange ne beetegeka ne bagenda okuziika. Baagenda ne basulayo baaziika nkeera. Naye mbwe abaana b'abandi baakutukakutuka baalonda bitundutundu. Mujjukire nze ono omuvubuka ne mukazi we baŋŋaana okugenda mu luguudo. Baŋŋaana baakutukakutuka baabatwalirana mu biveera bya bbulaaka. Bwe batyo nga bagenda okuziika nga sisita wange ankubira ng'ampa maama yandibadde nga nazaala. Nze saagenda kyekituufu nakutuka amagulu namala wiikisi 2 nga sobola kuyimirira ng'amagulu gaakutuka. Kale nga wenyimirira nga gakankana nga sobola kwewanirira. Namala wiikisi 2 nga sobola kuyimirira sobola tambula nga amagulu gaafa nga wenyimirira nga gakankana we gati. Era saaziika nze. Saaziika nalwalira ddala omwezi mulamba. Era nga wayise wiikisi 2 natandika okuba nga ntambula nga wonogamba ekibaata nga nninga ayiga okutambula. Nga nninga kibaata. Sisita wange nampa nazaala ne mulamu wange ne twogera ne bafunaawo n'ennamba yange nange ne nfuna ezaabwe. Tunyumya nazaala n'aŋŋamba mbu ŋŋende mmukuumeko ŋŋende embeera eri. Mutabani wange abadde anjagala nnyo era nga yeegwa amanyi nti nze mukazi we. N'olwekyo ŋŋende mmukuume. Po wano mu kufa yali yagula poloti 3 nga poloti ey'emu yazimbamu amaka gaali malungi. Ku basisita bange baagakuba ebifaananyi ne bagayita ne bagandaganda naye nze nange amaka nali sigamanyi era sigalabangako. Naye ekiyinza bagamba gaali malungi nagalaba ku ssimu. Po yazimba amaka amalungi era maama we yali yakayingira eyo ennyumba omwezi ogwo gumu po we yafiira ng'ayingidde ago amaka maama we. Era ng'amugambye mbw ago amaka agenda kumpasa tubeere awo ffenna nze ne maama we n'abaana mwaga amaka. Era ng'amulaze n'omulaga n'amugamba maama bwe nfa nga banziika wano. Era nze sisita wange we yanyumiza we baaziika po yali asimbyewo ne muwogo nga akuzeekuze
nga asituse ngeri bambi gye yayagalanga nnyo muwogo awe bamuziika yali asimbyewo muwogo. Mama we n'amugamba, mwana wange gw'ogenda okunsooka okufa nze nina okusooka okufa, okitegeera? Kati kulumbe. Era babikakasa nga bagamba pa okufa ono omukyala ono ow'olubuto ono ye yamuviirako mbu okufa. Mbu oyo omukyala yali yakafiirwa abaana 3, yali yakafiirwa abaami 3, nga bw'omwagalako mbu ng'ofa yali nnamwandu, naye nga bw'oweetantala n'oyagala nnamwandu oyo ng'ofa. Era po ye yali omusajja ow'okuna okufa. Kaakati nze olw'eggulo obudde bwawungeera ono wa booda we yajja ewaka n'abinyumiza nange n'aŋŋamba enginiya yali yayagala nnamwandu naye oyo nnamwandu buli amwagalako afa. Nange nabimugamba naye bwe nabimugamba n'aŋŋamba mbu abimanyi naye amugambye too late. Kyekigambo kye yamuddamu nti okiŋŋambye too late. Kyekigambo mbu kye yagamba oyo owa booda we. Kati nze nange owa booda ne mubuuza lwaki bulijjo tobiŋŋamba kale? Munnange nga mbeeraawo bwentyo simanyi pokwolwo kye yali aŋŋamba nga bamuziika. Naye mbu rumors sisita wange yaŋŋamba kulumbe rumors ezaaliyo nga bamubagamba mbu yali yafuna ebintu ebyamuwa ssente. Kubanga ekituufu kyo kiri nti po yali afunye ssente ebya ddala. Buli omu yenna ajja kuduuka akugamba blankets zaaddiba. Leero njagala balaga nti blankets tezaaddiba. Blanket kyekintu ky'otwala n'obeera nakyo emyaka 10 n'okusoba n'okoowa n'okigaba n'abazzukulu ne bakikozesa. Kasita oba oguze original blanket original, tunula ku blankets zino bwe ziti. Blankets zino ogikozesa emyaka n'emyaka esigala ng'eringa bweri. Wano ku Massive Quality Beddings osangako blankets eziri original. Banange tuyina blankets ennungi. Ate wano ku Massive Quality Beddings tubeera ne blankets zonna n'ebbeeyi zonna ne qualities zonna. Nze omuntu akugamba amazima n'enkwawulira n'enkugamba kasitoma olaba eno blanket y'original, ono blanket ono si mulungi ojja mwozamu emirundi 2 afe. Kati munange tuba nabyo byonna mujje mutuwagira. Mbu yali yafuna ebintu ebyamuwa ssente. Kubanga ekituufu kyo kiri nti po yali afunye ssente ebya ddala. Nga bamubagamba mbu yali afunye ebintu ebyamuwa ssente naye nga n'abewaka bakikakasa mbu ono omukyala ow'olubuto ye yaviirako omwana waabwe okufa. Kubanga era kigambibwa yagenda na ku lunaku lwakuziikira lwe yavaayo teyasula nayo. Singa mbeerawo n'ennaku yange munnange, omukazi nga tatandika kunkubira amasimu mbu ngende mumukuumeko. Kaakati olwo ngenda kufumbirwa mutabani waafudde, ngenda kubeerayo ku ki? Ekyo ekintu nange kyanneewuunyisanga. Omukazi kalwale, omukazi yakaaba ng'agamba kale twandibadde abaavu naye n'otandika nga mu bino bya bugagga nga omwana wange afudde. Naye omukazi bannange yanneesibako mbu kale jangu, wakiri jangu. Ekyo ekintu kyekimu ne ku byantiisa okugenda. Engamba wentuuka eyo omukazi nanneeripako. Banaye ekituufu saayina na buvumu bugenda kuziika pe ebya ddala. Nti ngende wadde bamuziika ngende nange nziika oluvannyuma bane nali siina buvumu. Nga buli wentunula ndabapo bannange nayita mu mbeera nga wendaba abazannya ndabapo, wendaba yali yangulira engoye awo nga alina obukomo bwe yanguya, guno omukono ogumu nyambalako obukomo 2 nga guno omulala nyambalako essaawa. Owe yafa n'embijja nako ku mukono. Nakati ngula essaawa naye nayinza nnemu okwambala. Mbigulira nina essaawa zange
naye nkakkana nzigabi kuba po yali ayagala essaawa ng'ayagala ku guno omukono ogumu nyambaleko obukomo. Yali yangulira obukomo bwa gold bubiri obunyiga buti ne bwasama n'oteekamu omukono, kati guno omukono mulala nga nyambalako bukomo, era nga nze ne bwe mbaaka nga nkola emirimu guno omukono gubako ogumu essaawa nga guno ogumu guliko obukomo. Nakoma n'okwambala obukomo n'essaawa mbiyina, naye nze sikyabyambala, nange simanyi naye nga sikyabyambala. Kati wayitawo omwezi nga ngumyegumye n'enzirayo eri ku sayiti nga baasengukawo dda bali eri abaali basula mu nnyumba abaŋŋamba mbu omwana wa po nga baasengukawo baagenda. Nembuuzabuuzako awo nga ne sayiti yayimirira we baakoma ozimba nga po tannafa we sayiti we yakoma, nga n'abo baasengukamu mu nnyumba baagenda. Nenkomawo ewaka nziramu ne ku mulimu nenkola. Kaakati ono maama wa po yasigala nnemerako mbu ngende mulabe. Lwakya lumu lwali Basande nenva ku mulimu nengenda ewaka nenjoza engoye. Mukazi nankubira ng'akaaba nga neegayirira mbu nzije mbu ngende mukuume mbu kale mbu ngende n'abaana bange mbu tubeere ffenna tulere abaana bange n'abapo tubalerere wamu. Maama n'abiwulira. Kati bwe yabiwulira ekyamazima Mr. Sozi kwolwo essimu yange lwe yabula naye nga yabulira waka waffe, ate nga tenyinza okugamba ffe waffe tetwali babbi waka tewaaliwo mubbi, naye nga kinyinza okugamba bakwata essimu yange ne babulookinga omukyala ne muwala we n'essimu yange wa ne bagisuula mu ttooyi. Essimu yange yabula completely, neebulira ddala. Era nagenda nengula smart kolo we naddamu n'ogula nagula ka smartphone, naguliramu na layini ya MTN, saaguliramu na ya Airtel, nenfuna layini endala. Naye munnange po okufa lwaki ndeese no story, munnange nakula. Po we yafa nakula. Nali kika kya muwala nga nkola kuba by that time nali nga mukama wange no gye nali nkola ngampa 9,000 buli wiiki. Nali nkola naye ng'obwongo bwange bulimu nti omuwala omulungi balina tasobola kwesibisa nviiri, omusajja alina omusibisa enviiri. Simanyi omusajja alina omugulira engoye, simanyi omusajja alina okukola ki. Mr. Sozi nga najjula vanira mu bwongo. Bannange oba nali nalwala oba nali nabaaki. Tebeeza eyo 2018 olwo nalina emyaka 23. Naye Mr. Sozi nga najjula vanira mu bwongo. Nze mukama wange yali yampa ku Sande nga nkula afudde ngende ndabirira abaana. 2018 mutabani wange omukulu yalina emyaka 7, amuddako ng'alina emyaka 6, then kino kya stiboni kyange nga kirina emyaka 3. Kubanga bano ababiri be kumpi benkana, kuba jjukira nafuna olubuto ng'ono omukulu alina emyezi 3. Benkana, omukulu yalina emyaka 7 ng'amuddako alina 6. Tebasobola kweyoleza. Nze mama wange kasita abaana balya ne beebaka mukadde kati adde ku ngoye z'abaana ayoze nga gwe wooli. Mr. Sozi nga sikyabeera waka kulabirira baana, mbeera mu basajja. Amazima ga Katonda, nze bwe nayawukana n'oli omuteeso wange waliwo omusajja eyankwana eyaniriye okwawukana ate n'omuteeso. Yali Muganda. Nenva ku muteeso munnange nenzira ku Muganda. Kati oyo omusajja yankwana nentomera. Maze ogoba omuteeso wange nsaze communication, nfunye Omuganda
bana emisasozi oli omusajja oba yali yabaaki bananga omusajja nga bwakukwatako bwati engalo zikaluba ziringa kyuma nga just bwakuwaha nga owulira akunyiga nga ne bwakukwatako bwati owulira obikuluma na bulumi. Oli omusajja yalina omubiri gwaki ndoza gwa kyuma. Ne ngamba maama wadde njagala vanira okwagala ekyennyanja ye tekindiisa nkejje. Ne ngamba munange bwentyo ne muleka oyo boyfriend. Kati wendeko oyo boyfriend ye yali anyiganyiga amagumba samuwala ku vanira wange setekera magumba nze ndeka. Bwe nayawukana n'oyo boyfriend munnange Mr. Sozi okumanya nga nali mpomerwa vanira waliwo akabuuka akaali kankwana wadde nange nali muto naye era kaliko ate ye yali muto kunze ng'alina ennyumba ng'asula na wansi ku ttaka ng'alinamu akafaliso ng'alinamu ensuwa n'akasepiki kamu n'essowaani naye nga ngenda ne mulabako ng'ekintu tutte kutundula vanira nga simwagala. Oyo omuvubuka naye nga nze netaddemu ne transport kuba nzijukira bantwaliranga kanaana. Tubaaniriza abakasoma baffe abalungi ku Dembero Properties and Associates. Bangi kati nkakasa mulina ebyapa era biri mu mannya gammwe. Mwabijjeeyo eri mubali ababaguza. Naffe mwakomyewo abatugulako ne mugaa nange kyala Dembero wadde nkumanyi munnange kwata ekyapa kyange okiteeke mu mannya gange. Anti nabagambanga nga mmwe mugamba nze kasita nkumanyi nga tonnakyusa kyapa kyo kukiteeka mu mannya go oba kukiteeka mu mannya gammwe kubanga musobola okuba nga mwagula wamu ng'abafumbo ng'abooluganda oba ab'emikwano oba nga ssako. Abakyala mulina ebibiina byammwe mugula ne mugula ettaka lyammwe ne lituula eyo nga liri mu mannya g'abali ababaguza. Gwe wennali eyo nga tonnaba kukyusa kyapa kyo jangu ku Dembero Properties and Associates. Office zaffe tubeerawo okuva Monday paka Saturday wano ku Modern Havana Complex ku Lwaga Kabus Road. Oyo omuvubuka naye nga nze netaddemu ne transport kuba nzijukira bantwaliranga kanaana ng'okudda bankomezaawo mutwalo kubanga eno ewaffe tulinaanye ku estate bagamba mbu emu estate bagagga nga banziriza mutwalo okugenda kanaana naye nga nze nzeeteekamu ng'ekintu tte vanira. Okumanya nga nali natamirira vanira Mr. Sozi nga nkomawo ne mmalawo ennaku bbiri ne mpuya nga mutuufu njagala vanira n'ezyamu n'enjirinnya ne ngenda ntundula vanira nzonzannyisa munnange. Kati awo bwakya butya nga nfunayo ate akalala akankwana wano okumpi n'ewaffe anti waliwo sisita yagamba wabula sisita walina vanira wa layisi. Kweri yali wa layisi nze nga kasita nfuna vanira kiba kiwedde gwe ebirala gwamanyi munnange nga wabeerawo akalala akankwana eno okumpi n'ewaffe nga nako nkakkiriza kutundula vanira naye nga mutima ndaba sikaagala nga ndaba tali wa kirasi yange naye nemukkiriza tutundule vanira nga mpuya sisobola beerawo awatali vanira kumanya nga nali natuuka kweyo extent okubanga nayonooneka okitegeera. Nenfuna oyo ow'okumpi kati oli oweewala ne mmuta kubeera nali simwagala nga ndaba nteekamu ne transport ku vanira nfunye ono ow'obwereere tambuzaawo nga kumpi n'ewaffe newana emisasozi nakukkuta nze nga nsooba ekiro n'ensotya nengenda nenga omukalumu k'omulenzi nentundula vanira wange nensobasoba nefotokayo mukalumu kamubuuka nekomawewaka naye egyo emyaka naye ng'ofaaki vanira yazika okitegeera. Omuvubuka nno ye yanjagalira bya ddala naye nga nze mwagalako kimu vanira. Kati mpaka we nafuna oyo boyfriend gwe nali njagala eyandekawo kati ate paakomewo mu bulamu bwange. Kati munnange tubanga njagadde nkuyisizeemu okwo kale kati po bwafa munnange omanyi nti nakula nenjiga obuvunaanyizibwa
ebyo bya vanilla we byakoma jukira po nali maze emyezi gyalinga 5 kuba 6 ng'akomyewo mu bulamu bwange tuli mu relationship teyatundula vanilla naye nabeerawo emyezi 6 nga situndula vanilla nga ndi mulavu ne po nniize yeetegeke tulye vanilla ate naafa. Nabeerawo awo mu kiyongobero naye kyanyamba okunkumaakuma okunkuza nakula nemanya nti omuntu tabeerawo lwa vanilla yekka nenkula nemanya nti sente zenkola zirina okundabirira si basajja be balina okumpa sente. Kale keko kembadde njagala okwogerako nti nakula po yafa kyannuma naye nakula munda nemanya nti nina abaana nentandika olabirira abaana bange obudde we nali nteeka mu basajja nembuzza mu baana. Nabeerawo 2018 naggwako 2019 ono omusajja gwe nnina namufuna 2019 nga ggwako naye era okutuuka okutundula vanilla twali tuli mu 2020 ngawo wonna wendi situndudde vanilla. Ekyo kyali kisoboka kunze olaba po we yafa munange bwe nakula po yafa nenkula kale nafunamu obulumi nga bwendaba abazannya kinnuma nga onenda nange waka wakiri nga nzannya n'abaana bange abaana bange ne bafunako ne chance ozannyako ne maama waabwe nga wendaba omuntu ayambadde ku ngoye ennungi po yalina ennyambala ye gye yali yansigamu ng'alina bw'ayambala kati nga nange alina engeri gye yaŋŋamba gye omukazi bw'ayambala kubanga natandika okwambala empale natandikira ku po naye era nga tanzikiriza kwambala mpale mpanvu nga ngamba empale mpanvu tezinnyumira nga bayagala nyambala ebino ebipale bishooti ebyebisawosawo then nezino eziba zifaanagana ekipale nga kiriko essaati yakyo ezo wezityo. Yansanga nina engatto zenyambala ezo zipushini waliwo ebigatto bye nali nyambala naŋŋamba ebyo byabakadde omuwala omuto alina kwambala ngatto bweziti po yanjigiriza n'okwambala ku kakkamuvaasi okitegeera nga wensanga abantu mukuba abatambula nga banyumye nga nzijukira po naye munnange ebyo nabyo byaggwa naye ekyo kyanyamba mu ekyo wadde po yafa naye nakula. Bazadde ba po nabo twawukana bwe tutyo ng'abewaka babbye essimu yange ne bagisuula bagibba ne bagisuula kyekituufu. Nali nsobola okuddamu nenfuna ennamba zaabwe kuba waliwo ekiseera we natuuka ne neewakanya ne ŋŋamba naye wadde po bamutomera ndaba naye oba nali ndoota. Nenkwata essimu nenkuba ku nnamba ya po eya Airtel nga teriiko nenkuba ku eya MTN nga kweri nevuga nekutukako nga tewali akwata nenziramu nenjikuba sisita we n'agikwata neŋŋamba gwe kapo naŋŋamba naye Irene kyoba ntokimanyi nti po yafa ne tumuziika kuba yali ammanye eddoboozi. So singa nali njagala okuddamu bawuliza nandikubye kweri namba ya MTN kuba nali ngimanyi muto of course naye nange nakireka nakimanya nti abewaka banzibyeko essimu disconnecting ku bantu abo kuba baalinga bankaabya nga bwe bankubira nkaaba nziramu nenkankana kiri ekitengo bayigawe nakati bwe nteekayo ebirowoozo n'endowooza ku po nziramu nenkankana ekyo ekitengo. Waliwo newe nalina ono Mr. wange ono mwami wange gwe nnina nti muyitira Mr. Nisa we nali naye tuli mu kutundula kavanira kafa ak'ekitiibwa kitengo kyampitamu by the way kyakantukamu 2 times nga tuli wakati mu vanira ekitengo ekyo ne kimpitamu kijjanga kitengo ne kijja ne kinkuba nenkankana nzenna nenkankana amagulu ne gakankana bwe gati kyakantuukako emirundi 2 ekyo ekintu naye kati kirudde okuntuukako naye nga kibadde nga kintuukako okuva ku eyo incident eyatuukawo era nze ne bwe mba ntidde buti nenfuna ekinkanga oba nentya ekyo ekintu kintuukako Mr. Sozi
gana amagulu galina engeri gye ganafuwa gokka nga sina kyembadde ne ganafuwa nenkankana nentuula wansi. Oba okitegeera ekyo kintu kyansigalamu up to now kasita ntya naye nga kyava ku olwo ebyo ebyabaawo byebyo munnange nakula tajja wange tuvaddewo okuva 2020 mpaka kati simukyetingangako. Aya finally tutegedde ebya Paul na byonna nga bwe byali. Nina comments wano chap neewuunyizza nnyo. Maama wa Paul okwogera oba okuyaayana kwalina eri Irene yali tamanyi ku bakazi balala, kubanga bwe tuzudde tuwulidde nga Paul yalina obulamu obulala obulimukko ne ku baana ne ku mukazi ali olubuto. Kyoyagala okugamba nti maama bino yali tabimanyi, era maama asinziira ku ki okugamba nti ono gwasinga okwagala, kubanga Paul gwasinga okwogerako. Lwaki ndeeta ebigambo bino? Olumu abaana ab'obuwala mugenda ne mwemaliramu ennyo bannazaala, ne mwemaliramu nnyo famire ze mufumbiddwamu. Ate nkigamba n'abalenzi, ogenda ne weemaliramu nnyo famire gye wawasa omukazi oba famire gy'okwana omukazi nga gw'okwana muyaaye ng'aba muzaala muyaaye bayaaye. Omusajja gw'olina muyaaye naye n'aba muzaala bennyini bayaaye, ne weemalamu n'ogenda n'okola emirimu ewa nnazaala kubanga ogula obuganzi. Yali tamusisinkanangako. Kyagamba nti okuli obuulizi ono ng'ayogera, maama gwe gwali gusoose mu bulamu bwe bonna okuwulira mutabani we ng'ayogera ku muwala gw'ayagala. N'awulira oyo yekka gwatannafunyisa lubuto naye nga alinayo baafunyisizza embuto oba ne baazaddemu nga bo tebalina makulu mu bulamu bwe okuggyako ono. Maama yali takimanyi nti ono omuwala mufumbo, kale tugambe nti baakimukweka. Bwe tumala ne tutunuulira Paul okukugamba nti Paul okukugamba nti veewa omusajja akuwase naye abaana ssuula ategeera bulungi. Ebiseera ebisinga bwe bati abaana ab'obuwala bwe bajooga abasajja mu maka, kubanga yafunye amukwana n'abeera mu nnyumba nga takyawulira, ayita kuli abigula. Bannange mwandirabyeko nga mbigula, tobawa fulu mwanjabye nga mbigula ne mulyoka mubigula n'olyoka otunuulira omusajja oti kubanga waliwo akutokota mu inbox n'olyoka otunula n'oziimuula oba alidde tebikulya oba talidde oba akomyewo oba takomyewo tebikyakulya. Naye nga tomanyi nti mu kaseera ako baakuwadde kapiso eri sugar coated. Kapiso yeewoomerera oli wawoomerera naye si bwe bulamu bwe bugenda okutambula bwe butyo. N'abasajja tubikola. Eri omusajja nga bw'aba yakwanye ng'afuuka ekitalo. Otegedde ensonga eyo? Omusajja okutuuka okukugamba nti suula abaana, don't you think nti bwe mba nkuzizaayo ku lubimbi gye baakusanga n'ekindaazi n'obutunda, omanyi obutunda bunnema okuyita juice, njala buyita butunda, n'obutunda obusibe mu kaveera kuwanywera ne straw emu ne stranger, otandika okulaba bwe kyali ensobi. Yes, ka relationship kali positive, byakunyumira, gayi yakuchakala bulungi, mwakolanga omuzannyo kubanga by age difference teyakuli wala and all that, but should we consider that to confirm it as a relationship gye wali okkiriza nti yali ejja kuwangaala omaleko nayo ng'ebimu ku birabiseewo kyekyokuba nti omusajja yennyini ayagala oleka abaana? Si ekyo kyokka, ne ku by'ozudde ayawukanirawa n'ebbaawo. Njagala kubuuza amazima, omusajja ono Paul ayawukanirawa
ne bbaawo. Enjawulo nti balo wali obeera naye mu nju. Ono mwasisinkananga once in a while. Ne bwe yankubadde muyinza nga mwasisinkananga oba oli awo buli lunaku, mwasisinkananga ssaawa mbale nga byakukukuta. Why do you think nti ekyo kireeta relationship eyo okubeera ey'akabi compared to your man? Kyova olaba ntera obbagamba nti okwewussa kw'oyinza okwewussa ggwe omwami n'omukyala oba okwewussa kwe tuyinza okwewussa, you will only confirm that you've got the perfect creature that you've been yearning, that you've been looking for. You will confirm it after sharing the bed, sharing the room. Noloza ku bulamu bw'omuntu oyo ng'olina ssente nga tolina, ng'onyiize nga tonyiize, ng'anyiize nga tanyiize. Kale ebiseera ebisinga mulangirira obuwanguzi nga bato etandika butandisi. Ekibuuzo, olwaleero mukkiriza nti Paul ne Irene bandibadde bakyali bombi? The answer is no. Waligenza okubigattagatta ng'ono omuyaaye tosobola kubeera naye omutongoze nga bbaawo. Ojjukira ka relationship wakagumirako ebiseera ebyo nga ne bwoba waako omusajjawo omuwa mubiri, naye omwoyo olina okuyita Paul akubeere ku mutwe. Olyoka owulira okubeerawo kw'omusajja naye nga amazima amatuufu n'omusajja aliwo mubiri, ng'ebirowoozo bino osika Paul. Okuva mu kitundu ekisooka n'ekyokubiri kati nkyanyweza ekigambo, relationships zikyagalangata nnyo kubanga pretender ne pretender beewasa. Ono yasiiga ebigendero ebirungi by'alina ku muntu, n'oli n'asiiga ebigendero ebirungi, ono ng'azze kweggama. Ono somero fees zaabula najja ayingira obufumbo. N'osuubira ki ku muntu afumbiddwa kubanga school fees zibuze? Eno institution gyazzeemu vocation nti agenda kuvaayo nga alina ka certificate mu by'emikono. Pozi nga certificate be baana. Oba ogezaako okuntegeera mukwano. Kale nno omusajja agenda n'akusigula n'akucamula wiiki 2 n'akucamula omwezi gumu ate n'okumulaba tomulaba. Kubanga omukazi oyo talaba bw'otayalabuliri. Omusajja oyo. Ogezaako okuntegeera. Omusajja oyo gw'oli mu kutukuba ng'otukinako. Mu nnyumba era mw'oli leero bannange sinze ennyimba obuyimba banaagamba sozi yatwonoona. Sikyemalamu nayiga, sikyemalamu olaba naye. Oba okubakuba obyogera naye tovuddeewo. Njagala bayimba akayimba ako ng'ali mu kazigo ke, ali ku kyeyanoonya ssente, yakkiriza nti ekyamugalangatanya yali mbeera, kati kasooka atereeza obulamu adde alumbe mulaavu. Kiyinza obutakola sense ku luyimba olwo ng'oli mufumbo. Omusajja oyo omulaba akulaba ng'oli wakabi nnyo. Abakazi mulina ekintu kye mwekwasa, n'abasajja olumu tukikozesa. Saye n'agamba gwe mukazi gwe tondabamu value, tondabamu muwendo, naye abakazi yabalaba nkaaba n'omugamba nti owaaye muwumba utuutu gwe okujjako okutukekemera wano ng'okaaba olumaamiro. Lwaki tosibaamu ebyanguwa n'ogenda otandika okubeera naabo b'ogamba nti bakulabamu omulamwa? Abantu abo bwe bakulaba bisana, tebakuwulira kirongomeketa amannyo. Abantu abo bwe bakulaba ojja obusente bwange bwenkoze n'obujja mu dduuka n'obujja mu bizinensi n'obujja mu kasawo n'ogenda obaguliramu ebyokulya. Abantu abo abakulaba abakuwaana abakutenda bwe bakusisinkana tebakimanyi nti ewaka walese tetulina kyakulya, sente ze twalidde wazikutte n'ogenda ozibawa. Banaalaba ddi obubiibwo? Bye byogera bituufu ne boogera ku ebyo bye balaba byokka. Ebyo bye balaba si ye ggwe muntu mutuufu. Omuntu omutuufu ffe tumulina eno eyatulese nga tuli bayala, tokwata masimu, watambudde weemuludde bwemuluza okuva waka. Oyo ye muntu omutuufu. Bali tubawa buwi kaseera bajja kulaba nga bakabikkuse. Naffe bwotyo bwe watukola bwe twafuna olubuto n'ofuuka ekirala. Watulima n'okutulimba mbu omwana ojja kuba omwagala munnange era tukuzaalireyo omwana. Twafuna olubuto bwe watuyisa twabiraba.
kakati okola ebintu bye bimu obikola abalala ojja otusiruwalirako mukazi gwe tondabamu mugaso naye erinze bantenda abawala bonna bagamba nti nze ndi mulenzi mulungi era nfaayo balaba ekitiibwa bakimpa kubanga bakuwa ekitiibwa olw'ebyo bye balaba ono takyakuwa kitiibwa olw'ebyo byalaba atusiruwalirako nnyini leka togula mmere kati omukazi akutendebwa oli omusajja mu nnyumba bamuli omusajja nga basuula njala nga yalina okukuba ewaabwe baleete ku mmere kakati gwe n'oyagala akuwa ekitiibwa ku ddiiru ki bali bakuwa ekitiibwa abawala kubanga bw'ayagala emitwalo 5 ogenda kukola ekisoboka weewole tamanyi na kumanya nti oli mu mabanja weewole omusanyuse ewaka ogenda kyenkanawo okwewola osanyusa ab'amaka go kyobula bono omuwala akusinza olw'ebyo byakuwa olunaku lwalijja n'atuula mu maka gano n'alaba obulamu bwo bwennyini obutuufu wallahi okukusinza kujja kulekera awo atandike kukomoola kumookinga kubanga ekyo kyogwana oba kati ontegedde muwala gwe muwala omusajja oyo musisinkana mu woteeri musisinkana mu restaurant musisinkana mu motoka z'empaka obwo bwe bulamu bwo bw'amanyi tamanyi bwannakijanga jabu tabumanyi tamanyi bw'obeera ewaka n'obeera mu bivuliya n'obeera ewaka n'oweetuuma n'obanga omutuumu n'ofuuka olusozi tamanyi bw'obwatuka tamanyi bw'otayala buliri tamanyi bw'otalina buvunaanyizibwa n'osiiba ku mizigo ng'oli mu lugambo tabimanyi kakati bw'ojjanga ogamba mbu nze tondabamu muwendo musajja gwe tondabamu muwendo naye era nze abasajja abalala nze musajja gwe nkwewuunya other men see the value in me but they are manipulating you eriyo n'abasajja abasobola okukimanya nti mukazi gwe toli muntu mulungi but because their intention is just to use you so they will use that very weakness but you will find that even that man ng'abadde naawe emyaka 2-3 he will end up complaining or even complaining more ku bintu byebimu omusajja waka bye yeemulugunyangako butafaayo butalabirira bulungi waka butakozesa bulungi ssente kubeera selfish kubanga buli kyoyagala oyagala okifune oyagala ewaka ocontrolling and the man can't be that dense or stupid to put you in the driver's seat with the way you do things kati ono mubyogera talina na mukisa gwa kulaba ebyo musisinkana once in a while mwogera ku WhatsApp n'akugamba bw'oli omukyalo wakabi Women's Day neetuuka n'akuweereza obumessage Valentine's Day neetuuka n'akuweereza obumessage ebyo n'akumanipulating era awo ng'ogamba nti akulabamu omuwendo naye njagala kukutegeeza nga bwe tuwulidde story eno ate n'omusajja oyo ali mu kugamba ebyo bwe tunaatuuka ewuwe ku mukazi we that same woman will be complaining like you're complaining back at your home. Are you getting my point, guys? Am I communicating to anyone here? Is it the problem your husband, your wife? You need to look at the bigger picture. Kakati omusajja oyo kubanga musisinkana ng'ofuddeyo n'okufaayo n'okwata akasente n'oteekako ka make-up n'okalipba mu kawanja n'obikolako n'omusisinkananga n'obuwoowo obulina ogenda gamba nti obuwoowo yaabukugulira okyanaaba nnyo kwayoza mwana muwala kakati ebyo bimala okubeerawo ng'ono bw'ogambye nti ali mu kukuwa z'okolamu enjala ng'omusajja ewaka tazikuwa nkujjukiza ekintu kyekimu nti nga n'owewaka bwe yatandika ng'akola ekintu kyekimu ono kyakola kyobulabanga mbagamba nti ebiseera ebisinga gwe kyoba weetaaga si musajja obeera weetaaga mulimu kati omusajja oyo mugenda nga mutambuza obulamu ng'okina ku musajja wewaka tokyawulira tokyayogera gy'olaga otambula butambuzi oyenjera olinga ensuwa enkongole we olinga nseenene ya mutuntu obukopala naye njagala kukutegeeza omusajja ono yeetaaga bwetaazi kuwa budde nga bwe twawadde omukazi oli obudde n'omusajja oyo bwe yeetaaga okuwa obudde ogenda okukizuula nga wayise ebbanga nga wabuuka mu fulampeni
n'ogenda ogwa mu kyoto mwennyini. Nga bw'okaaba ng'oli waabalo nti balo takuyisa bulungi. N'omusajja oyo omusiguza ali mu kusigula ate ng'okimanya alina ne mukazi we, nze nkwewuunya n'obujego obukuliko. You're complaining how your man is hurting you with other girls. You go in their inboxes n'okubira abawala n'obavuma, and you're doing the same thing to a married man. Olaja n'abawala bwe bakulumya n'oyingirira amaka g'omulala okulumya omuntu omulala. Kali ne ngamba of the two is more stupid. That other woman is also complaining. Nembuuza, is the man ekizibu? Your wife the problem? What is the matter? Where is the problem? Because the woman is saying, my problem is the husband. And it is the same to the man. My problem is the woman. Who is the problem? Because it can't be nti omusajja a problem atenga n'omukazi agamba tugambe nti omusajja mutuufu n'omukazi mutuufu. Have we identified the problem? The answer is no. What is the matter? Take responsibility of ensobizo. Let men learn. Abasajja tuyige okutwala obuvunaanyizibwa eri ensobi zaffe. Kino kitegeeza nti omuntu alina kugenda ewala mu kulowooza. Like I always say, Adamu bwe baamusanga ng'alidde ku muti n'alyoka akwata omusango n'agugonnomola ku Katonda. Mukama ono omukazi gwe wampa. Mukazi gwe wampa singa tewamumpa singa nze ndi mugina emiswiba. Batunuulira omukyala. Omukyala ng'agamba, omusota. What was the problem? What was the matter? Otandika okufuna ekifaananyi kye njagala okujjayo. Kyenva mbabuulira nga mmaliriza ebigambo bino kikyesogeddeko mu bino. Ngenda tutuuka wano ndowooza. By the way, waliwo ekira kisagala kuleka wano. Bwe muwuliranga ebigambo nga omuntu afudde nga boogera ku kissa omugenzi, wulirizanga nnyo n'obwegendereza, kubanga ojja kuba waakatwalako eggulire limu osanga eggulire eryokusatu. Abalala bagamba omukazi yali afiisa abasajja, abalala nga bagamba omusajja obugagga bwe bwamusse. N'onakkiriza nti ate somehow somewhere omusajja ebigambo byayogera byali biriidinga nnyo ku statement eno nti oba oli awo alina bye yeetabamu ebyokufuna ssente ne bigenda bibaako engeri gye biba nekiwunzika bwe kityo. Kale nno towuliranga kintu kimu ku lumbe n'olowooza nti obitegedde nnyo. Amawulire gaba gakyajja naye amatuufu lwe galijja omanyi obulimba budduka emisinde, amazima gajjira ku nfudu, gagenda okutuuka nga abalala baasibwa, abalala battibwa, baasalirwa emisango. Sijja bimalayo ekisembyeyo. Sister agambye nti yakula. Kakati okuva mu 2 abadde omusajja tamukiitingangako. Is he perfect? Singa tukwata ne tuteeka omusajja wono ku minzaani n'oli ojja kwekanganga akayawulo katono. Oluusi nga n'enjawulo nga tewali. Nga kitwetaagisa bwetaagisa olumu kutunuulira ebintu mu kifaananyi ekinene. Oyinza okwekanganga wallahi ya Mungu omusajja ono n'oli tebalina njawulo. Ng'ani yakola enjawulo gwe muki mu ndaba y'ebintu n'ogamba ye ani mutuukirivu. Nga nze ntandikirwako atali mutuukirivu. Ne tutandikira awo. Nekira n'amanya ekintu kino kye kisudde abawala bangi. Nga n'abafumbo tobatalizza. Kwe kubeera awo nga buli kaseera batega engalo eri abasajja. Omusajja okuwa kirungi nnyo kubanga ssente y'omukazi terimala. Naye ate bw'oyagala okufuuka ajanjala engalo eri omusajja otuzaayo ku kiri nti ajja kufuga. Abawala mutusobedde. Temwagala bafuga naye ate mwagala buli kimu ekyetaago kyammwe kitunuulire eri omusajja.
bw'obanga olina ekitongole ky'okolamu ng'oyagala kikuwa omusaala gumala ebizibu byo, oteekeddwa okukkiriza nti olina okutambula ng'ekitongole bwe kinaatambula. Ne bwe kiddayo mu relationship, bw'oba okkiriza nti ebizibu bye by'omutima gwo agenda okubimala yenze, then tugenda kubaako bye tukkiriziganya tutuke ku level ya give and take. What do you bring? What do I receive to give? Ndowooza olaba butambuza relationship nga za mpankuwe. Yakizuula nti yali yeetaaga kufuna kalimu akole. Enjawulo ogenda okwekanga ngaawo weeva. Tebakyakulimba na kindaazi ng'oli ku lubimbi n'obutunda buli mu kaveera. Obuli n'obustro bwe basazeemu keno ne kasongolamu okafumise. Ogenda okuzuula ngaawo si wooli. Ogenda okuzuula nga wali walayisi weetaddeko omuwendo kati wateekako value. Njagala kutegeeza ebigambo bino. Abawala abadde awo ne mulowooza nti ku bulungi bwo kujja okulya. Ku bulungi bwo kujja okulya. Zikusanze ezaasanga lumonde mu ttaka. Ojja kuggwa ebbeeyi oggwemu ekitiibwa. Osigala awo. Okumanya ekitiibwa kintu kizibu nnyo. Osobola okubeera mu nnyumba, osobola okuvuga emmotoka ey'ebbeeyi naye nga naawe okimanyi nti waggwamu ensa. Ne weekangabiriza ky'ova olaba abamu get me right, abamu batuuka okwerimba ne bakozesa ebizigo bingi. Kubanga guiltiness ebasse olususu ne lukapa. Emmere ng'olya naye ng'eringa ekuyimiriramu obuyimirizi. Ebizigo byesigako ne bikulukuta n'okyusa ekizigo ku kizigo oyagala okukakasa ensi. But at the end of it all, wali weetaaga peace of mind. Kyewalowooza nti kyekizibu si kyekyali ekizibu. Kati oli mu kuwammanta. Osanga omukazi ng'ali mu ggolofa yonga okugizimba yagizimba nga musanyufu nga si musanyufu. Alina kyeyalowooza nti lyessanyu nga si ssanyu. Sister kati yakula. Yakimanya nti okubanga awaayo omubiri gwe eri buli musajja. Ono n'amuyitamu n'ocountinga bodies. Bono genda okunoonyereza. Botunuulira singa intercourse okumiitinga kw'omukazi n'omusajja. Singa tutunuulira ku bana ababiri ani asinga okuyiika ekitiibwa. Nga tukozesezza common sense oba social order. You will see. Singa tuyimiriza wali abakazi. Omukazi omu n'omusajja omu. Ne tugamba nti omusajja ono yakeebaka ku bakazi 10. Ne tuleeta n'omukazi ne tumuteekawo. Tuga nti omukazi ono yakeebakwako abasajja 10. Ojja kulaba ng'abantu abasinga bagamba nti well omusajja sajja ayitira ne banne ate omukazi aswadde. Lwaki? Social order. Ate ne ku mutima gwo oba okimanyi. Ovuma omusajja obwenzi ayagadde gundi. Kyogamba nti owulira akalembereza ng'ogamba nti era nange kakale kasitana waako ku chairman ne mpaako ku John ne mpaako ku James ne mpaako ku Robert ne mpaako ku Ronald ne mpaako ku Tom ne mpaako ku Titus era kale. Ebiseera ebisinga musajja bwe akuyisa obubi n'oyagala ogende webake n'omusajja omulala mu ngeri y'okwesasuza, ojja kukizuula nti otera kwongera ku bulumi. Waliwo ebitabaddewo n'obitondawo n'otandika okwesalira omusango kubanga walowooza nti ogenda kumalawo ekizibu ng'otondawo kizibu, nti ogenda kulongoosa obubi bw'omuntu nga gwe kennyini ofuuka omubi, could be n'okusinga oli. Ebigambo bye mwogera nti what a man can do, a woman can do it better. Ebigambo ebyo ate eky'omutawaana bisinze kulabikira nnyo mu byakukyusa abasajja ng'abasajja be bakyusa abakazi. Tebirabikidde nnyo newankubadde birabise nga tebirabikidde nnyo. Abasinga okukozesa ekigambo ekyo tebakikozesezza nnyo mu bakyala kukola kusobola kwebeezaawo, bakikozesezza nnyo mu biri. Njagala kusiibula nga nnyongera okukulaga bino. Obuzibu bwa relationship yo si bbaawo. Obuzibu bwa relationship yo si mukazi wo, si boyfriend wo, si girlfriend wo. Obuzibu bwa mu relationship eyo ba marriage zaffe singa tuddayo ne tumanya kino kye twayingirira. Gwatasalangawo kuzaalibwa, atasalangawo musajja kigwoli wa fumbirwa.
kubanga bakuzaala gindi laba gye wafumbirwa tewakisalawo kyakusanga nogawe naakola kyengudde mukwano omukwano gukuzunza kakati gwe ataasalawo bwe ntandika okukubuuza ensibuko n'obuddo nga tulondoola ku kye bayita obufumbo obutandikirwako buliwa obufumbo obusooka tetusobola kwogera ku bizibu byaffe olwaleero nga tetutegedde kyo kyennyininyini eky'obufumbo kye tuli mu kivaawa. You'll find institution y'obufumbo y'emu ku formula oba system Katonda ze yali akoze ezikola family, ezikola society oba community, ezikola abantu abalungi. Nga waliwo okuyigirizibwa maama waali taata waali tulaba omukwano kumpi nga gulinga ogw'obwa Katonda nti God the Son and the Holy Spirit. Now we are seeing Father, Mother and the children. Ekyagala okukola Trinity almost ng'eya Katonda. Father, Son, Holy Spirit. Mother, Tata, the children. Bw'otunuulira ebyo nga bibaddewo ntende nga bwe tulaba Katonda ng'akolagana n'obutonzi bwe n'ettiimu ye ey'obwa Katonda kanjiyite ttiimu. Bwe tulaba enkolagana ya maama ne taata n'omwana oba n'abaana baabwe tulaba famire ennungi, tulaba okuteesa, tulaba okukola, tulaba okwagala. Eyo ye yali enteekateeka ya Katonda era yekyali enteekateeka ya Katonda. Sitaani tebimukolerangako n'akatono, tebimukolerangako. Kyava akwata Moses n'amusisinkanya Nabukenya. Nabukenya ng'amanyi amaze ne bwe yasooba yatomera eddebe n'agenda aleeta ekkondeere lya Moses kakati lyawangaala nalyo. The devil is at work. N'alyoka asisinkanya ono ng'alina by'atunuuliranga by'ebikulu, abantu bamugamba nti ebikulu bye bino. Agenda okutandika okubeera mu bufumbo n'azuula nti byatwalanga bikulu byali bikulu mu katono nga byakaseera. Bye baamugamba bye byali ebikulu byasobola okutambulirako. Kumba omulabe yakola ekintu kye n'ajja abasisinkanya kati eyo ye famire. Omukazi bwe yagenda okusisinkana omusajja gwe yalonda amufumbirwe yamejalinga mu biri mayine ebiri mmeja yabirekawo. Amaze okuyingira mu bufumbo ng'ebiri mmeja bye bibeezaawo obufumbo. Ebiri mayina bitukyamulamu awo ne bitusika ne tuyingira ekintu ne tunulira ekifaananyi kinene, omusajja alabika bulungi agaba kasente kati ne twetaaga okutunulira ebiri mmeja bino biri mayina birungi n'ebiri mayina. Kakati sitaani yatugatta. Katonda n'alyoka yeetiba eddimu ery'okutereeza. Naye nga baatereeza tutereera. Famire ne kugamba nti oyo omusajja ostomera. Bw'oba onoonya musajja wakuwasa otebenkere si oyo okusinziira ku bye tumanyi ne gyasibuka. Ebyo tobiwulira. N'otayawukana na Samusoni oba ne tutayawukana na Samusoni ku Delira baamugamba nti eggwanga eryo. Abantu abo nga tebatuwagaliza kalungi, abantu abo nga balabe baffe. Samusoni ng'agamba nti nze ku Delira kwenfiira. Delira. Yamala musalako nviiri. N'amugamba nti nga takyasobola kweyinza. N'awunzika ng'amaaso bagaggyemu. Yamejalinga mubiri mayina. Agenda okuzuula nti waliwo ebyali mmeja bye yalina okutunulira. Omuwala ono gyasibuka bantu ki? Abantu abo tunaasobola okugattabagana. Agenda okubonga abirowooza ng'obudde bugenze ng'amaaso talina. Enjawulo nti yalina ekisa eky'okusaba Katonda amuweeyo amaanyi akole olutabaala, akole olulumba sinziggo, naye amaaso tegadda. Bwe njogera bino njagala otunuulire relationship yo. Sitaani yagatta oba Katonda yagatta? Sitaani bw'abanga yagatta njagala okkirize nti kaakati ekyo ky'ekizibu kyammwe. Ekizibu kyo si mulenzi, si muwala. Omuwala bwe yakufuna, omulenzi bwe yakuwasa yali amanyi afunye. Naawe wali omanyi ofunye. Laba Sitaani bw'abasisinkanya. He is the problem. The devil is the problem. Bw'obeera mu bufumbo ng'olowooza nti ebizibu by'okugalangatana kwewammwe byonna biri ku balo. Ne tukizuula nga tukuleta bwino nga tugamba nti bwe twayogere naawe ne tugenda twogera n'omusajja ate naye twazudde ng'ebizibu byo byonna lwaki si musanyufu, lwaki yeeyisa bwatyo byonna biri ku ggwe. So who is the problem?
S-I-N. Sin. Who is the mother of the sin? Devil. Satan. Ng'akola divide and rule. Bwajje wagamba nti omusajja oyo omulaba talina mulamwa. Laba yakugambye. Kyokala agundi akubira naawe mukwate. Muddemu akameseji. Tola nti yakulabyemu omulamwa. Laba akusindikidde eky'ekkumi. Kwe mugenda n'okulya ofumbeko n'ekyegulo guno gusajja gujje gulye. Awamanno. The devil ali at work doing what? Divide and rule. Bw'amalanga olowooza akoma ku ggwe. Olowooza akyaliwo. Bw'amalanga agenda n'ew'omusajja ng'abatabula, ng'atutabula, nga twekuba, ng'abaakola. Oba oli awo tutwalanga mutawaana kulowooza ku bigambo ebyo. Bw'onookola okunoonyereza, you will find that abantu abalina enkolagana ne Katonda, Katonda bw'asisinkanya omusajja n'omukazi nga bombi enkolagana yaabwe ne Katonda kintu kikulu, abantu abo balina emikisa mingi egy'okubeera n'obufumbo ba relationships ezikola enjawulo, kubanga ne bwe bafuna okusoomoozebwa bamanyi omulabe waabwe obwanga babwolekeza oyo. Saba Mukama ampe ekisa, akuwa ekisa. Ebigambo ebyo bikola amakulu okusooka n'ewange. Kakati lekeraawo okusonga mu mukazi wo olunwe. Lekeraawo okusonga ku mukazi wo olunwe. Bwe tutuula ne twogera, omukyala n'abaako byalaba n'agamba nkubuulire, sitaani yatukuba ne waliwo okumuwa obutebe. Okimanyi nti akatebe gwe wakaleese n'okawa omuntu oli. Nkyowaaye mukyala, akatebe nakaleese ntya? Nti bwe watanfuddeko, kati laba by'oli mu kukola. Olaba sitaani kyakukola, bw'amala okikukola agenda kujja ewange. Nti mukyala, oli mu kuwa sitaani akatebe. Nti mwami, mukazi gwe bwe bakugamba nti oli mu kuwa sitaani akatebe, totusiruwalirako ng'okikinala. Era wano nze mubi, anti amaka gamuno, yate munnange nze ndika akalungi. Kati wakwanye, omusajja wano bw'akwana, buli nsobi ebeera ku nze. Talina kalungi kagenda kundabako, kakati ng'obeera mu ebyo. Olyongera okuwa sitaani akatebe, okuyayana kwali badde nti, omulungi wange. Olw'okuba olindabirwamu yange, nga waliwo by'ondabako bye sseerabako, ate nga nange nzikiriza nti ndi ndabirwamu oyo okulabako by'oyinza obuteerabako, kyenvudde njayaana okumanya ndabirwamu yange walabye eki kye ssaalabye mukwano, nga ssaagala kuwa sitaani katebe. Kazi gwe nno bwannakijangajja bukula. Bukula. Bwe nakuwasiza wali muntu eyeefaako. Bwe njogera, topakuka kugamba nti tokyanfaako tompaza nviiri. Bye njogeddeko si nviiri. Bye njogeddeko si lip balm. Tumwetaaga nnyo era tujja mmugula. Ne bye mbadde njogerako seeyo kubanga obadde tofuluma genda lip balm gy'ajja okwetaagisa ennyo nti akasana. Obadde waka. Newe nawe nankusanze ojagaagadde mu ntebe, otumbidde mu ntebe, mu kisiteeteeyi mu muteeteeyi kimasaayaaya kye nakuleseemu ku makya. Olaba bw'oli mu kuwa sitaani akatebe. Watafa kuwaka. Ekisenge kyonna kyonna n'ekigegera. Eyo ye ofiisi etandikirwako enkulu. Siri mu kusaba kazi kubagamba nti ofiisi zammwe ekisenge n'ekijjojjo kijagajjalira olabe. Eyo etali ofiisi yo betali ruumu yo ya kitiibwa. Lwaki toyagala amantaalirayo? Lwaki ofaayo nnyo okuggalawo n'otafaayo nnyo kuyonjaayo? Oyo kukuza abeera wansi w'ekitanda ageraga sozi ate nawe totunama. Omusajja bw'ayonza wansi w'ekitanda afa. Bwe mala ne nkikubuuza nti bw'osasula ennyumba oba bw'ogula poloti kwe tunaazimba ofa. Olaba bwe tutandise okubanga buli omu tukkiriza olina obuvunaanyizibwa nina obuvunaanyizibwa. Nkubuuzizza ekibuuzo kimu, ombuuzizza ekibuuzo n'ogamba omusajja oyo bw'ayala obuliri afa. Omusajja oyo bw'ajjayo gundi yonna bo byafa. Omusajja bwawano bw'afumba ku mmere afa, bw'ayoza engoye afa. Kyenvudde nkubuuza nti bw'ogula ku mmere n'otuliisaako omwaka, lwaki ekyalo kyewammwe buli omu amanya n'oyagala maama waakutwale mu kusaba n'okusiiba kubanga gw'oliisa amaka? Lwaki owulira ng'omusajja alina okuliisa amaka
naye tolina kuvunaanyizibwa ku kisenge ky'oprotectinga nga toyagala na mukozi kuyingirayo. Do you see where our stupidity starts from? Ne tubeera so selfish. Bakukonya awabi weerwanako. Oyongera okuba sitaani akatebe omulaba bw'akola weekangabiriza. N'omusajja naye byakola byebimu ne tubeera mwoyo ddoyi. Bakugamba ku nsobi. Naye oli mu kwekangabiriza omulaba akola. Nzikiriza nti ontegedde tutegeera omulabe waffe. Naye kikola nnyo amakulu ng'omukyala ategedde omulabe nga n'omwami ategedde omulabe. Ogenda kusanga omusajja nga ategedde omulabe agamba mukazi we nti mukazi wange kkiriza tukyogereko obudamizza ebizibu bino wano. Si ggwe kizibu naye oli mu kuwa ekizibu omwaganya nti tukole tutya nti bwe tuti ng'ono amanya kyalina okukola n'ono amanya kyalina okukola ne tutambula. Ebyo bye bitukuba. Nsaba emirembe gya Katonda gye tubeere naye okuggyako nga bikyuseemu ne tumanya omulabe waffe bwe tumala omu-identifyinga ne tumanya tumutangira tutya bw'atulumba ono akola ki oli akola ki awo tuyinza ofuna akalembereza tukyagalanga nnyo nga nze mulabewo nga ggwe mulabe wange. Ekisa kya Mukama waffe Yesu okwagala kwaye Katonda n'okusa ekimu ku mwe mutukuvu kkirize bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe gitagwawo. Amina. Thank you so much for watching. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gifa ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gifa ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri ggwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.